Akakiiko akavunaanyizibwa ku kulonda mu ssettendekero ya Makerere kawadde ku Lwokutaano luno nga 7 nga olunaku abayizi mwe bagenda okulondera abakulembeze baabwe mu kisanja kya 2021-2022. Kampeyini zeeyongerayo wabula leero nga zeeyongerayo n'aba candidates ekitali nti luli babadde nga ba aspirants. Kati tweyongerayo ne ba candidates bano bana okutandika n'olwaleero luno lwennyini era okulonda tujja kubaayo ku Friday nga 7 May guno mwezi gwennyini wiiki eno yennyini. Bino byogedde omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda ku ssettendekero Rodney Kiggundu mu lukiiko lwa bannamawulire lwe bayise enkya ya leero ku yafisi za Guild mwe bategeerezza nga bwe basunsudde abayizi bana abagenda okuvuganya ku bwa pulezidenti okuli Edwin Bwetwita, Paten Katelega, Aaron Ogutu wamu ne Ivan Sempijja nga bano bonna bazze tebalina bibiina. Twakoze okusunsula okusembayo era ne tufulumya olukalala lwabayise mu Kasengejja era nga be bano sofa tulina ba candidates bana. Ayongeddeko nti tebakyakkiriza bafuzi ba bibiina mu ssettendekero era nga n'ebifaananyi ebirina okukozesebwa tebirina kubaako bubonero bwa kibiina era ng'abayizi 3,800 be basuubirwa okwetaba mu kalulu kano. Tetunnafuna kuwandiikibwa kwonna kuli official kuva mu Nuupu. So fe ba candidates bonna tubatwala kyekimu tetulina gwe tugamba nti gw'oli wa Nuupu gwe toli wa Nuupu gw'oli wa kibiina kino gw'oli wa kibiina kiri. Tetunnafuna kuwandiikirwa kwonna kuva mu bibiina ebyo era nga tetulina kye tukimanyi. Kiggundu era alambuludde ku ngeri abayizi gye bagenda okulonda nga bayita ku mitimbagano. Mu bagenda olonda online mulimu bano abasuubirwa okutikkirwa, mulimu na bano ba continuing students mwekyo tugamba ya 2 n'abo abayizi abatali mu mwaka gwabwe gwa kamalirizo naye ng'ate si baya 1. Wabula embeera y'okulondera ku mitimbagano, Aaron Ogutu ategeezezza nga bangi ku bayizi bwe batasomeseddwa ngeri eno gyegenda kukolamu ekiyinza okuleeta emivuyo mu kulonda ku lunaku olwokutaano. Wano omwogezi w'akakiiko Kiggundu alambuludde ku bintu bye bagoberedde okusobola okusunsula abavuganya omuli obutaba na riteeke zitali nkole, empisa saako n'okubanga tolangirirwangako mu baavu ku ssettendekero. N'okubeera ne GPA etakka wansi wa 2.8 olina okuba nga tulinayo riteeke yonna mabega etakolebwanga, olina okubeera nga poliisi tekuyinaako kakwate yadde, todeclaringibwangako kubeera bankrupt. Awo tetuba na nsonga lwaki tuba tukumamu. Kinajjukirwa nti akalulu k'obukulembeze mu ssettendekero ya Makerere kalina okubaawo omwaka oguwedde wabula olw'ekirwadde kya ssennyiga omukambwe ekya COVID-19 ne katasobola kubeerawo. Maria Dana Namiro, STV Select enjawulo.